Roze era nga ffenna tukimanyi nti ye mukyala abasinga eggono n'okuyimba mu ggwanga Uganda. Ulyotya nini? Nsanyuse okulaba ssebo ndi bulungi. Obulamu? Bulungi alhamdulillah. Tubadde wano eno ku press conference ya Fally Ipupa. Fally Ipupa azze mu Uganda for the first time. Kitegeeza ki eri music industry ya Uganda? Kiraga nti nno tukoze kyamaanyi okuba nti naffe music waffe eyo bamutegeera n'eggwanga lyaffe balitegeera n'abayimbi abalala okuba nga bajja mu ggwanga lyaffe ne basanyusa abawagizi baabwe. So kyamaanyi nnyo, tafaalidde n'ennyo eryongeddwako ku music industry. That's legacy made and we want to thank you Fally Ipupa for taking that honor of respecting abawagizi bo in Uganda. Tuzze tulaba abayimbi ab'enjawulo nga omuyimbi bw'ava e Bulaaya n'ajja wano oba oli awo akola ku collaboration ez'enjawulo gw'ogenda kukolako naye kubanga obadde empagi luwaga wali mu press conference. N'agimpa era nsobola ogikola. I will leave that to East African University because be bamu bambi abamu abansembezza nnyo ku mwanjo ne Fally Ipupa era nga njagala kubeebaza nnyo. But if the collabo is open, why not? Abampadde omukisa munene. Abakongo muziki waabwe mulungi era wano abantu bamunyumirwa. Abanigeria bapenetratinze ki ekiremesezza Uganda music industry okuba nti naye crossinga global? Ndowooza tetunnaba kumanya kituufu abali global kye baagala kukola, but everything takes time. Saagala kwemalemu amaanyi era ne we tutuuse si wabi. Uganda bw'otunuulira we tuvudde musically ne we tuli, we doing good. Webale nnyo okuba nti oyogedde ku nsonga eyo. Twogere ku Nina Roze ng'omuyimbi. Ennaku zino tulaba abayimbi ebivvulu bifuuse ebivvulu, abantu bavuddeyo bonna bakoze zi concert. Nina Roze si kye tulinawo ng'okirowoozaako kye kyokkola concert? Nkiriko nnyo, makoma nkiriko nnyo era abawagizi bange mbeebaza pressure eyo gye muntaddeko era omwaka ogujja ndi muyembe nja kuba nnyengedde. Ki ekikulemesezza okuba nti gino gyonna emyaka gy'obadde mu industry wadde okutuwayo ka concert wadde kamini concert? Nze mukazi atwala obudde okola ekintu, saayagala kipapira. Concert manye nti kyekintu something that means a lot to artists and to the fans, so kyetaaga okuwa obudde. Ndabye oba Juliana bayimbidde emyaka 2 nga tebakola concert naye lwe bagikoze ne babeera successful, so tuba tuyiga nange neeyigiriza okwewa obudde. I want to do it nga ndi musically ready, si ku kipapiramu. Oba bapromota mwagala bajja ku mirimu nga mwagala kwetegeka? Munnange nedda nze nakolaganye ne bapromoters ebbanga lyonna. Abitex nyimbyeko naye njagala n'okukola nabo era nze ekivulu kyange sinza kijjako promota yenna yandyagadde okukola nange. Why not? They are good at what they do. Lwaki mbasibawa chance yaabwe? Siri mukazi mukopi nnyo okutuuka. Of recent twabadde ne battle abakyala babiri okuli Shiba ne Cindy. Ffenna tukimanyi nti oli mukyala wa Shiba. Wangi? Kyusaamu, ndi mukyala wootegeeza. Oli muwagizi wa Shiba, mwagala nnyo because muva mu federation y'emu, association y'emu, ate oba oli awo mulina ebintu ebibagatta. We have history together, lwaki mbase mwagala? History together. Naye bw'obanga otunatunamuko olowooza bateene yaggwera mwanyi era ani yaluzinga era wagira bw'otya? Nze batto yannyumira era nga nze batto omuntu wange yawangula. Yeah, to everyone bw'oyagala yawininga. Nze batto kunze Shiba yeyansingira si mu bubi. Sigamba nti Cindy teyakola bubi oba ki, but kunze kye nali expecting kye yampa. I'm a huge fan of her and a huge fan of Cindy as well. But my expectations weren't let down by the side that I was on. But both sides, I want to congratulate them still, being the ladies doing it for the very first time. And I won't deny the fact that Cindy this time around, it was a different scene. She challenged me in the outfits. Applaud. A round of applause for her. But abasinga bali bagamba nti bwekituuka mu fashion Shiba ali awo akabonero. Bwekituuka wano mu vocal. Mu fashion yo Shiba yaliwangulira ddala waggulu. Ate vocal we wangulira ddala waggulu. Yawangulira ddala waggulu kati gwe siba kyoyagala kuwulira naye kunze buli omanyi bagamba tekiwoomera matama. Kyowulira si kyennyinza owulira. So tubeere bakkakkavu mu nsonga zino, buli omu asigale ku mudaala gwe bw'abanga gwanyumirwa si mu bubi. Abantu balowooza nti nno owagira Shiba kubanga muva mu federation y'emu ate nga bali bombi mbaagala, music waabwe mwagala era bonna mbasupportinga naye mu bulamu makomo boolina okubeerako ne site. I'm not a double standard life.
person. Nze nyina side ne bwebambi oba nnungi, at least I have a side. So the basaga kubira nga sina side nga at least nyina side kwengwa. Abantu batandise okuba nti beepikira bannaabwe mu kuyimba abayimbi. Bato. Yes, bato. Gwani gwenza okubatulinga mwotunula mu bugamba nti ono bamumpa mwasamibwa. Sinnamulabawo. Kikyotegeera. Nga tubatolinga mu ki? Okuyimba. Kuyimba kokka? Yes, kuyimba kokka ku stage. Byonna nga walaba ebyali ewa Cindy n'Eshiba. Ajeewulira gye. Ajeewulira gye nze ndi ready. Bw'abanga muwanvu nga nze sagala batolinga na muntu gwensinga height. Microphone ziyinza obutabalansinga ku stage. Makomandeka eno interview eyizo. Oyagala kubatolinga muntu gwosinga buwanvu. Gwe twenkana. Gwe wenkana naye, I mean gwe wenkana naye obuwanvu. Naye bwe kiba kya music battle, I think as a future sebajja zitunuulira. Ayagala gye. Oli ready? Ndi ready. David Lutalo olunaku lwaleero alina concert. I know, era banaye nkubiriza abawagizi ba David Lutalo, abawagizi baffe mwenna mujje tugende. Era oluva wano ne tugenda wali kuwagira David Lutalo, dress n'enkondo zonna muziggyeyo bandi. Mwebale sanyuka, mwebale beerawo omusajja oyo. Twogere ku federation. Yes, sir. Ekituuka ku nsonga bwezityo terozeewala naye leero tuzogereko Nina Roze. Yeah. Abasinga beebuuza nti genda ya federation eriki because abayimbi abamu nga woolaba Grenade abadde abeerayo buli lunaku jam session yavuddeyo n'agikubamu ebituula. Kino kigenda balekawo nga mmwe bammemba. Kibi nnyo okuba nti nno omuntu munnaffe yakikoze naye tekirina we kigenda kutukosa bwe tuba nga tusigadde ku mulamwa ng'ate twekirizaamu. Ensobi zikolebwa bantu. Yakoze ensobi. Ayinza okuba yakoze ensobi ye nga ye mu ngeri ye but tekirina we kitukoseza bwe tuba nga tuli ku mulamwa. Grenade ayinza okuvayo nayogera ekintu nga takikakasa. N'agamba nti mukola gwakulya buli. Well, I want to get my facts right. Kubanga nange byanguddeko namulabye mu mawulire. I don't know kwe yaviiridde, kwe yasinzidde. But all I can say, still I don't support kye yakoze. The manner gye yagikozeemu, engeri gye kyapproachinzeemu, it wasn't right. But naye alina freedom of speech. Tuleke kuki-ignoring. Yes, saagala mujudginga. Alina freedom of speech, alina freedom of feeling. We have to respect that and learn how to control it. I think ngenda kwogerako ne president wange. Tulabe engeri gye twegattagatta. But I don't think one person can break more than 10 people who have a focused structure and a direction. Era still omuyimbi Lilian Mbabazi naye gakaba gakumba ennyumba banatera ogimugobamu aba federation federation tegenda kukola tetuukiridde. Leka abantu baleke kugiraba nga a holy place where everything is expected to be perfect. Federation ekwasaganya ensonga z'abayimbi bangi nnyo. Eyo yinza okuba yasleepinze just for a while, but tuleke kuvuma federation. Federation is comprised of so many artists. Abakulu, abato, ab'amaanyi. Tuleke bannange kwongerako ku bbwa. Ng'ate twegatta lwa mission emu kuba nti tuli bumu tutereeza industry yaffe. Naye omukyalo ono lwaki temuyambyemu kuba abali. They're working on it. I'm sure they're working on it. The last time I was there, they're working on it. Nina Roze. Abayimbi ab'amaanyi mubeerayo onansonyiwa okukyogerako naye abantu beebuuza Lilian Mbabazi okuba nti atuuka ku sseeryo ne batuuka n'omugobamu mu nnyumba nga bamubanja ssente nnyingi nga muli awo mutudde ate nga ne ssente muzikola muyimba. Tubadde tuyimbawa y'ensonga lwaki federation eno yafoomingibwa. Twagenda okwekuŋŋaanya nga tetukyayimba wantu wonna tubeere b'amazima. Twekuŋŋaanya okweddabuluza kwezzaamu ssuubi kulaba ngeri gye tutereeza sisitimu yaffe tube nga tusobola okukola kasente akawerako. Tetukyakola. Lilian agenza otuuka nga era still industry yaffe eri crooked weight bwe mutuusiza. Lwaki mu blaminga federation? Federation esanze industry already n'ensi yaffe already nga yakyankala naddanga ebintu tebiri straight. Omuyimbi tafuna ssente nga bw'alina kufuna singa kyali bwe kityo singa era naye temulabye mu mawulire. So tuleke kunenya federation. Naffe tuliwo kuyambako bantu baagala kutereeza industry naye nga sigamba nti ffe twazze
tubeerenga holy place of yefe abakamala byonna nedda kyova olaba tuli bumu twegatta wamu tugatta obwongo tetutuukiridde bannange saagala mu kuba ennyo federation naye abayimbi nga bagiddukamu baani kati gunedi agikubyemu ebituli Lilian Mbabazi embozi yo gimanyi Spice Diana yadduka n'abantu ab'enjawulo nze kasita sinnadduka abakulu be twandiroozeza nti no basaale nnyo mu industry nabo bazimbidemu bamatovu olaba makona ebigendererwa by'abantu mu nsi birala tuyinza okuba twegatta nga ffe ekigendererwa kyaffe kyali kimu ne tutuuka wali ebigendererwa ne bikyuka because we are different people ate nga n'ebiruubirirwa byaffe byanjawulo so njagala going slow sagala kwogerera muntu yenna ze sticking to what I know. Phone call yankubibwa Eddie to join the federation was to organize the industry, to unite other artists, to fight for the copyright because buli omu kyayagala so ebintu ebirala ngenda bimma amazzi ng'onyirira nnyo akanyiriro kubanga baatugambye nti kati nina Roze oli mukwano omupya ogutagambika leero omusajja onamutulagako oba wazzeeyo ewa Dady Andre because mwazeemu ne mukola n'oluyimba oluyimba lwo tulina oddukola kuba tugenda bongera kuba mwatusiima tubakolera ennyimba naye era nfaako gy'ali tuli wa Dady Andre oba tuwaviirayo ddala kubanga kambalekera awo kubanga okusinziira engeri gye mwekyawa bubi nnyo ne muyingiramu n'emmotoka nti oli yatwala emmotoka naye ate tubalaba kati mwaddiŋŋanye kakodyo kyakali awo n'okuyimba kati mwatandise okuyimba music agatta abantu music is the reason why we together era mujja tulaba nnyo ffenna tetuyinza kukyewala nti mwagala bye batubayimbira wabadde omumisinga nga buli omu amisinga munene salawo mudde mwenna nedda ddoboozi wallahi twarespectize eddoboozi ly'abawagizi baffe the last songs we did you guys love them andele nangana so why not fe babatettiranga ku bantu olwaki tetukolagana so official omusajja oli naye gwamulina n'abayimbi abalala bwemwe emakoma simulina badaye mundeke oyo onandeetera okukyaya abayimbi balowooze nti nze bwe bakolera nzekka Andrew ali open to everyone and to work for everybody but with me we're still doing music as well. Simanyi nti olina omukwano ogutagambika no gwe tugwina oh my god we're not going to talk about Andrew here okay